tutandikidde wano omukulu gwe bayita Bebe Cool. Bebe Cool yasobodde okuba ate yavuddeyo abajjukira ebigambo Bobi Wine yasobola okuba ate ng'ayogera ku ba Big 3. Jose Chameleone n'avaayo n'ayogera ebigambo bye. Omukulu Bebe Cool naye mu nnaku zino ntono nnyo yasobodde okuba ate ng'avaayo n'awa sayidi ye. Omukulu Bobi Wine yavaayo n'ategeeza nti abayimbi bonna abasatu yabaleka emyaka 2 emabega. Abasinga mbyensoma mu sente yonna abasinga. Kati omukulu Bebe Cool ye yasobodde okuba ate nga yazze n'agamba omukulu oyo talina kyatusinga. N'ategeeza Bebe Cool yategeezezza bw'ati yagambye webibanga bitabo yatandikidde wano webibanga bitabo ye yakola PCM asinga omusajja yakola diploma mu MDD. PCM ebeera combination ya subjects. Kati omukulu Bebe Cool agamba certificate. Bobi Wine MDD yasoma n'akuguka mu kuyimba. Omukulu Bebe Cool yakoma ku PCM physics chemistry ne math. Agamba ye tolina ky'omugamba gwe yakola diploma. Omukulu yatandise bw'ati Bebe ulira kebibe bitabo gongamba otya omuntu yasoma MDD diploma sina degree asinga omuntu wa PCM. Kuga logically speaking ate sagala ate batubuze kubali naye kale nkimanyi nti eri mu politics bamugobayo kuba kati MK aliyo kati osanga yadayagala naye tumusikuliremu ku nfuufu eno abenga naye bamuwulirako kuba nsuubire sirowooza nti bw'atakola interview ayinza okufuna tokability era kyenna notisinze ekitono mpozi yakoze bubi nnyo abawagizi be yabakoze bubi kuba abawagizi bano obasuulayo mu kinnya bamenyeko kujjayo weesudde mu kinnya lwakuba abasajja batu tebalina kyakola balina kuwaana buwaani naye nga yakoze ensobi ekitegeera ye Bebe Cool bw'agamba. Bebe Cool yagambye ku ky'obugagga yatuuse bw'ati n'agamba ye taata we mugagga nnyo era okimanyi ulira Bebe bw'agamba osanga ye mu ndowooza ye bw'abadde akiraba ebbanga lyonna ne kaakati osanga bwaki naye just saaliyagadde nnyo okudda mu bintu bya kito naye maybe kikulu nnyo okumuzza okusaamu ku bwongo kumujjukiza nti atunuleko emabega gye yazaalibwa ne gye nazaalibwa asooka aggyewo ensonga ya finances eyo then eya music atunule ku zaawaadi ze tufunye abamu kuffe ezitali za Uganda nga za Africa kuba music ayogerwa awadi kakati muffe mwe mwogerako abasatu waliwo abayine awadi waliwo ina awadi ezebweru zikora zani then waliwo abatazirina so music ayogera emyaka ngenda gibalekera then obanga okyalinamu okubuusabuusa ku music era osobola okulaba music reach y'omuntu mu music oyimba Oluganda luyinza okukoma e Buganda naye ng'abalala basobola okuyimba Oluzungu. Bebe Cool ategeezezza nti awaadi ze zibala nti endongo ogiyina ekitegeeza bwe ziba nga awaadi kenzo olowooza si yabeera omuntu omutuufu okugamba nti endongo agiyina. Bobi Wine alina ebigambo bye bagamba abayimbi bano abasatu okuli Bebe Cool ne Jose Chameleone yaboogerako bw'ati ffe ng'aba artist tuli basomesa era Katonda yatuwa amaloboozi gano tugakozesa nesi katala oyinza oddikozesa kuyamba banno oba notosobola ddikozesa wabaawo ebintu ebitugatta ennyo kati ebiruubirirwa byennyina ne bannange ba Nubiani ba Dan Magic ba Devi ba Eddie Mutwe ba A-Pasi ba Young Mulo ba Daxi Vibes ba Zexi bani jebiri nate waliwo n'ebiri historical nti gondi twakula naye twayimbanga twavuganyanga nnyo ne Chameleone ne Bebe Cool but that is 20 years ago toyinza kuŋŋamba ngetinga stuck 20 years ago naye toli ayinza okusalawo n'agetinga stuck there. I mean growing old is compulsory but growing up is optional. Some can choose not. So waba wechi tugata of course tukwatagana banange mbawanye ekitiibwa ngabo n'ebiseera bisinga twesanga ng'obaka tuwaba wanjawulo kitegedde. Bebe Cool ku mboozi ye agamba nti Bobi Wine ebyobufuzi yagwadda kati aliko ye muhoozi. So n'olwekyo muto wange advice yange gye muwa uliriza abagoberezi kubanga yavana beeno mu music bo mulimu gwabwe kumuwagira ne waba mukyamu naye yali badde akola ki abawuliriza
eno tainayo politically yavadda kukubomye sigamba nti nno namusanze wamulabyeko ne ku mukolo gwa Buganda ku birthday bamugana nga nange bangana kati ajoyininza nti eno ekyo nekikulaga nti ne kumulamwa tokola ki toliiko so n'olwekyo nze ndowooza ebyo bintu byayagala okuddamu ebyo ebyekitootote ebyo ebyekisiru abireke abiveeko kubanga bwagezaako kakasa abavubuka kuba abavubuka baagala kakasa naye we have better ways okubakakasa naye bwaddamu kwagala okuzala walanka ye mukulu Bebe Cool yagambye nti weba ndongo tudde mu ndongo n'agamba nti mu opposition balinayo Besigyeeka yali abaleeseeko amaanyi era gwe batya kati ffe abalina amaloboozi ffe tubeera ku shuwa ate nga wena ne wano tujja kusumulula ate bagambe nti ate muzeeyi yatuwa ensonga eyo yakisiru nnyo era neewunyizza nnyo oba yabikoze atya omuvubuka oyo for God sake nkusu tulwanyisa ensonga ebisiyaga ekonome olaba Dr. Besigye oyo ate kati abantu bayongedde musiima mu direction ye kubanga olaba Dr. Besigye oyo yawakanyanga President Museveni naye ng'abeera n'ensonga financial reasoning, economical, social reasoning. Okitegedde ebintu ebizimba. I don't understand namwe abawagizi oba mwaba mutya. How can you have somebody, a blind person leading abalaba? How? A person who cannot argue out a financial or economical crisis of a country. Kwanga fe obera uno nze sikyawulira bintu biva mu opposition ya Uganda nga biri kati balinda ne ababya amabati ne babeera ku babya amabati ba simanyi babyezeddwayo ne babeera ku ekyo. Yes, fe nekyo tuba tukimanyi nti kikyamu. What do you call the big three? I think you must not disrespect the industry. You cannot reduce Uganda's music industry to only 3 people. Mukuba ffe twasookawo nayimba abamu tebalina bakuzaalibwa nayimba kagoma nga Dax Vibes oba ali mu napi ngoba Fefe Busi tanatandika na P1 kati nabo basita so temukakanya industry ya Uganda mujjewe ebintu bya Museveni ebyokwe nze nasoose wano kakati no abaana balungi bakabi bali talented mubawe chance. Okay, Uganda has more than 100 big artists kongamba otyanti big 3. What do you call big 3? Bebe bani abo lwaki obanteekamu okitegeera kyengamba biki bye twesuubiza twalinga tuvuganyanga okuva edda kati oyinza otya okundeetera waliwo omwana gwe twalananga naye paatu ewaka yansanga nga situla migunaga gwe Kyagulanyi nakubanga n'okubanga oli muto oli kyali wange yimiriro ntwaleko ningagwe kyali nguteekemu esikali lyange kubanga twalwananga nawe nga tuli bato kati tosobola kuŋŋamba saa zino ndi president wa Uganda ya awadoli president olina kyaliwo gwe mwejereganga naye ku luzzi. We must be able to grow past that. Kitegedde ensonga ezo bwe yagamba omukulu Bebe Cool yayogeddeko ku nsonga za Spice Dana nga omanyi Spice Dana ennaku zino abawagizi be abamu ku bawagizi abali basuubira nti bali ku saidi yaabwe ali ku saidi ya Nuupu baavaayo ne bawanda omuliro nga bagamba nti lwaki Spice Dana bamuwadde omulimu okuyimbira MK mu projekiti ekivulu kyabaddeyo ndowooza saidi z'Ekabale kati omukulu Bebe Cool asobodde okuba ate nga agamba nti ekyo si kyabulabufu nnyo okubeera nga ate Spice Dana bamuyisa bwe batyo. Waliwo nze ndaba gye ndaba era abo abantu bo era bivuga bidda ku opposition entegeera entono bo bennyini beeyuza. Okay, odde otya ku muyimbi avudde nga bw'olabye Spice Dana ajja astrugglinga n'ensi n'omugamba nti gwe toyimbira muntu alina ssente. Omuwala tabeeranga kaawo n'agamba nti nze mpagira gundi oba gundi bw'ajja n'agende wa Bobi amubongako nga muyimbi munne nga yali mukwano gwe bw'abeera ne Babi nga mukyala wa mukwano gwe. Nze oyo omuwala mbadde naye era bulijjo mu interviews muziwulira kuva lwe yasooka okujja okunsaba collab. I have been behind pushing Spice Dana for so many years. Kati mpite Spice Dana okuyimba ku kivulu kyange agaana olw'okuba mukwano gwa Bobi Wine oba Spice Dana abeere nga yeetaaga sente ku MK concert agaane kwegamba bannayuganda bannange tukyuse entegeera ekendeerekeeyo entegeera eyo ey'ekito eveewo tukimanyi muli bato kyo mbala nabagamba obwongo butwala obudde okukola ki. Ye Bebe Cool ng'ayogera ku nsonga Bebe Cool era ayogedde ku Bobi Wine ategeeza nti Bobi Wine yalina okuyimba kutubonga naawe wabula yajja leeti
ayongerako bwati Bebe kuva dda nze nabakubira mutubonga naawe bonna ne Bobi Wine ne mukubira ne yekyanga n'akomawo ng'obudde buyise ng'akagitwakakoze eki buli muntu yafuna essimu okuva ewange kati ye ne yekyanga kati bwe yamala okwekyanga nze ne nkola budgets nenzimala nenziwaayo kati ye yajja 1 week after budgets nga bazisigninga off bwe bamuteekamu kati ye kwe kugenda ewa Besigye kati bwe yagendako kulala eya Besigye n'alaba nga yakabi n'agamba bano bwe mbakuba nga ndinze keeno naye nga yakizimba na busungu nti wano akaji kakoze gwe tolaba nti no yakolanga nakayihura tolaba nti no yansooka n'okwata muhozi mu ngalo ebifaananyi byonna tobiraba teyavanga naggulu okay emuyenga twabeeranga ffenna ewa Kayihura era mu campaign Kayihura yeyazirwaninga nga mujjukira bulungi nnyo ne zirwani twabeeranga ffenna kati just ye ku time eyo yayagala kasente kangi nnyo ate nga kaali tekasoboka